Embeera ebadde ya bunkenke Makindye ku kyalo Waswa zooni mu katundu akakazibwako ewa Kiwa awamanyiddwa ennyo okuŋŋaanira abakyala banneekolera gyange. Omuliro bwe gukutte ne gusaanyaawo gumu ku myaliro gy'ekizimbe Daido nga kigambibwa nti gutandise ku ssaawa nga 3 ez'okumakya. Zibadde ssaawa nga 3 ez'okumakya. Tulabidde awo tetumanyi kye kuvuddeko oba ki. Ekizimbe kikutte naye ekirungi kikwatidde waggulu mu bbaati. So tekireese buzibu bungi nnyo. Ebintu byaffe ebisinga bibuze. Tubadde tugenda kufena kujira omwo mu nnyumba naye kannange simanyi ekyokukola. Abaana amasimu gabuze ebisinga. Naye twebaza Mukama okuba tuli balamu. Omuliro guno gusaanyizaawo buli kintu ekibadde munda mu kisulo era tukitegedde nti mu kino banneekolera gyange bwe babadde basinziira okuweereza bakasitoma baabwe. Ekizimbe kibeeramu bawala beekolera gyabwe. Naye tebalina ke basigaza bannyinaffe banneekolera gyabwe babeerawo ne bakola emirimu gyabwe awo. Ekifo kino kiriraanye balakisi y'amagye Makindye era poliisi ezikiriza omuliro eyanguye okutuuka ng'eyambibwako ebimotoka bya militale ne batandika okuzikiza omuliro guno kyokka baddewo okusomozebwa kunene kubanga obuyumba obuliraanye ekizimbe ekikutte omuliro bwonna buli kumukumu ekizibuwalidde emmotoka za poliisi okutuuka wabadde omuliro. Omuliro guno gumaze essaawa nga nnamba nga gwaka era enguudo zonna eziyita okumpi n'ekizimbe ekiyidde ziggaddwa kubanga kiri kumpi n'ekkubo ate nga kiriraanye obuyumba obulala ekibadde kiyinza okuviirako omuliro okwongera okwegiriisa. Abeerabiddeko n'agaabwe batubuulidde nti omuliro guno gwandiba nga guvudde ku masannyalaze ate nga n'abalala balowooza nti waliwo eyalese essigiri ng'eyaka. Mubaddemu ababaddemu nga beebase naye tusobodde obbajjayo mu bwangu ne baba nga tebafunye buzibu. Naye katusabe bamube nga temuli bantu baffe bafiiriddemu. Kye tusaba kyokka naye nga bamuzimya moto balwanye nnyo bakoze ekisoboka kyonna kuba omuliro gubadde gugenda kukwata wano wonna zino zonna ennyumba tubadde tetusigalawo. Kyayika masannyalaze. Kyayika masannyalaze. Naye Mukama mulungi bazikiriza nga bukyali. Naye nze nsuubira nti guno omuliro guyinza banga guvudde ku sigiri. Kubanga amasannyalaze gandibaluse naye olaba tegabaluse kitegeeza omuliro guvudde ku sigiri kwennyini. Ffe tugamba guvudde ku masannyalaze kubanga we tutuukidde tusanze nga waliwo waya eringa ng'eyaka ey'amasannyalaze. Kati ffe tusuubiranga ffe abasookeddewo ddala nti omuliro guno gusookedde ku masannyalaze. Abamu ku banneekolera gyange balabiddwako nga basobeddwa era batubuulidde nti tebalina kibasigaza. Njagala gavumenti etuyambe naffe wadde nga tuli bamalaaya. Bibaddemu ngato, engoye, n'ebisinga ssente z'ekibiina, apulasi mifaliso obuliri, kati awo simanyi kyokkola. Tetukimanyi ekyokukola. Engoye zange engato baafu shinika zange byonna ate kati waliwo ekirala simanyi gavumenti oba netuyamba kinange simanyi. Ssentebe w'ekyalo kino mu Biru Bashiru atubulidde nti ekizimbe kino kya Patrick Lubowa kyokka nabo tebannamanya muliro guno kwe guvudde. Naye twebaza nnyo ne sokwebaza mitale etulinaanye eri kumpi etudduukiridde nnyo ne poliisi nejja mutuufu batuyambye era omuliro tegusobodde kutambula kugenda mu mayumba malala. Azovu naawe tunakumanya kikiri munda batukoba kyatuganya okuyingiramu. Oluvannyuma poliisi eyongedde ku bimotoka byayo era omuliro guno ne gulinnya ku nfeete kyokka guno gubadde tegunnaba kuzikira ate omulala ne gukwata ekizimbe ekiriraanyeewo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Wesigire ategeezezza nti poliisi ebakanye n'ogw'okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno. Tunamanya gubudde ku kino nga poliisi ezikiza omuliro yasobodde okuddukawo nesobola okuzikiza. Kunoonyereza kutandise tujja batwawulira ebyonoonese byenkanawa nedda tewali afunye ebisago oba nakufiiramu. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.